egaba ebyobulamu nga togenda mu ddwaliro n'osasula. Kiba kitegeeza ogenda okuzaala mukyala mu ddwaliro ya gavumenti talina kusasula wadde n'ekikumi. Wogenda omukolako n'abasawo bakolako. Waliwo bills ezitateeka ku balwadde. Omusawo kulaba mu private facility tukimanyi nti omusawo yenna kulaba just okulabako bw'ati olina okukwata mu nsawo ekitono ennyo mitwalo 10 naye mu malwaliro ga gavumenti yenna omusawo alaba ku mulwadde amulabira bwereere. So tweyanza gavumenti ya General Kaguta Museveni nno yajjawo cost sharing kati bannayuganda n'abanga ali mwavu ali mu kyalo alina omukisa ogw'okujjanjabya obwereere. N'ekyokubiri bano abasawo abaali abatono twalina abasawo batono nnyo 10 years ago nga tulina abasawo omu ajjanjaba abalwadde emitwalo 3.5 myaka 10 emabega, naye kati tulina omusawo omu ajjanjaba abalwadde emitwalo 2. Ate yo namba omukulembeze gwanga yatuyambyeko gikendeeza ate nnyo okukwata nti no abasawo yabatadde mu center 3 ba doctors yo center 3. Kiba kitegeeza omusawo omu agenda kujjanjaba abalwadde abatasukka waggulu w'omutwalo gumu. Eyo statistics eba nnungi nnyo kuffe. WHO recommendation egamba doctor omu ajjanjaba abalwadde 10,000. So kiba kitegeeza tujjirira. N'ekyokubiri okulaba nti no namba y'abamaama bafiira mu kuzaala egenda kendera gokubeera ne doctor mu center 3 kiba kitegeeza maama abadde ayinza okufuna obuzibu mu kuzaala ng'alina okulongoosebwa doctor abeerawo okumulongoosa. Ate ekyo tukyeyanza mukulembeze w'eggwanga because yakimplementinze. Kati woteeyanza ffe abasawo wetuteeyanza omukulembeze w'eggwanga tuneeyanzaani honestly. Ebikozesebwa mu malwaliro ensonga eyo n'omukulembeze w'eggwanga yagyogerako ng'agamba nti nno obuzibu bwe tulina naffe kennyini abasawo obuzibu bwe tubadde tulina nti budget ya NMS was increased. Nojja kwesanga nti nno tulina obuzibu bumu nti tulina consumables is getting expired, okay, ne tubeera ne some drugs is getting stolen zebabba. So the idea gye twateekawo ey'okuteekawo district pharmacists nti pharmacist y'omuntu eyasomesebwa mu by'eddagala nti webanga eddagala detaining for expiry at a district kiba kitegeeza alina okukola rotational. Webanga for example nvaala Ebuton nga nze gye nva nga yo center 3 emu erina kwate mu mungi endala erina interpretensive nyingi bakola swap basing on condition ki eriwa. Ate oyo pharmacist yalina kitukolera n'ekyokuyokola stock taking okumanya nti neddagala lino lyavudde mu district nerigenda mu center 4 nerigenda mu center 3 ani yalifunye ani yali waddaani ku dispensers ate center 3. Naye bino ebyokukwata omuntu asomye nursing certificate n'omuteeka mu pharmacy akola omulimu gwa pharmacist kyekibadde kituwa obuzibu obw'amaanyi abatategeera drug expiries nga weziba tajja kutegeera stock taking yajja kubeera na receive give funa gaba naye nga tategeera dynamics eziri around drugs. Era tweyanza omukulembeze wange because he is going to implement a district pharmacist okubeera nga tubayina. N'ekyokubiri okuba rotatinga omuntu wabanga abadde mu kifo ekyo myaka 5 ng'abadde district pharmacist amanya chain eyinza okutambula ekwatagana n'amakerenda. So kiba beta abantu abo ne babakyusanga yenayina akwatagana n'eddagala. Tukendeeze obubbi bw'eddagala, tukendeeze expires. We tunaakola ekyo nkukakasa nti tujja kubeera nga tusavinze over 40% of wastage in medicines. Dr. Oledo Samuel. Dr. Oledo, off record. As market vendors, we had to celebrate the achievement of Muzei. Why? Because there was a lot of confusion and chaos in markets, but Muzei solved them by sending away the landlords, and the landlords were not just mere people. Those landlords were civil servants. They get their salary from the government and they have stalls, lockups in markets. So that one, we really have to appreciate him. However much he has done that, but there are still things that are not going on well. Kwongera okutegeeza bannayuganda nti ekigambo ekikwatagana n'obuli bw'enguzi President Museveni kyalwanako. Obuli bw'enguzi tebugenda kulwanibwa muntu omu, obuli bw'enguzi bulina kulwanibwa ffenna. President Museveni olutalo alutandise nga bwe yalwana olutalo lw'ekiyeekera n'aluwangula, era tukkiriza nga n'olutalo lw'obuli bw'enguzi nalwo ajja kululwana aluwangule. Naye ng'okuluwangula kwalwo tulina okumukwatizaako nga bannayuganda.
ne tukkiriza ffenna tuveeyo tulwanyise obuli bwenguzi. Njagala okujjukiza bannayuganda nti President Museveni tulekerawo okumunenya ku kigambo ky'obuli bwenguzi olw'ensonga nti obuli bwenguzi gwagirya naawe agiwaayo naawe alaba era n'omanya naye n'otogiroopa naawe ow'amawulire atatuyamba kulangirira abo abagiridde ng'ate mubategedde ffenna tuba bali banguzi. N'olwekyo kyenva nsaba olutalo luno tumuyambeko ffenna tuveeyo bwe tunaavaayo obuli bwenguzi tujja kubulwanyisa. Ku ky'omukolo ogwakoleddwa ekkololo twagala okukikakasa era njagala okukirambika bulungi nnyo nti omukolo guno tegwategekeddwa NRM Secretariat, tegwategekeddwa gavumenti era tegwategekeddwa State House. Omukolo guno gwategekeddwa abantu bannayuganda ba volunteers oba bannakinoomu banyekundiire. Omukolo guno gwategekeddwa bannayuganda omuli abavubuka abato omuli n'abo bannayuganda abagaliza Uganda ebirungi abali patriotic abakiraba nti ddala eggwanga lirina we lituuse era pulezidenti waffe kyekiseera asobole okusiimibwa. Waliwo ekibuuzo ekibuuziddwa ku pressure groups oba ku bibiina bino nga PLU n'ebirala oba oliawo bye twogerako. Njagala okubategeeza bannanga ab'emikwano nti nze nga Ssaabakunzi w'ekibiina omuntu yenna agatta ettoffaali ku nkulaakulana ya Uganda ey'ekibiina ky'NRM oba ku President Museveni nze nga Ssaabakunzi mwaniriza. PLU okusinziira ku kumanya kwange ekyo kibiina kya it's a pressure group kwegamba pressure group kisinde si kibiina naye kisinde nga bw'olaba ekisinde ekya tiimu Thara ekya Generation 7 ekya tiimu H.E Museven ekya Tonta ekya n'ebirala yero kyekazi n'ebirala byonna ebisinde ebyo era bye bifaanana nga bw'olaba PLU. Kakati nze nga Ssaabakunzi buli yenna alina kyagatta ku President Museveni ng'era alina ne kyagatta ku kibiina ky'NRM mwaniriza era mbakakasa nti nja kukola naye. Waliwo ekibuuziddwa ku kya museum kubanga waliwo ebirabo bingi ebyatoneddwa President Museveni era twagala okwebaza abamutonedde ebirabo ebyo. Naye President ebirabo ebyo oba oliawo ayinza obutabeera nabyo byonna mu State House naye ng'ekiseera kijja kutuuka tubeere nga twagala okubirifaringako nti ebirabo ebyo abantu bannayuganda baabiwa President Museveni nga bamusiima olw'emirimu emirungi. Ensonga lwaki mu kwogera kwaffe twasobodde okumusaba ateekewo museum ey'okuteekamu artifacts zino. Naye wakati mu byonna ekyo twamusabye kisabe ffe ng'abatesitesite tujja kussa mukono tujja genda maaso nga twongera okukimujjukiza bwe kunaabanga kwe kusiima kwe bwe kinaaba kikoleddwa kijja kuba kiyamba abo abalijja n'abalibeerawo nti ddala Uganda yabeerako n'omukulembeze eyali ow'enjawulo era eyasiimibwa abantu. Ekyokugamba nti tuli mu kiseera kya kampeyini njagala okutegeeza bannayuganda bannange mwenna nti omukulu byabakama yajja okusobola okutulambika ddi campaign lwe zinaatandika. Ffe nga abali mu nteekateeka eno njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo kubanga omukolo guno bwe gwategekeddwa bonna abazze okwetaba ku mukolo okwebaza President Museveni tebabadde b'NRM bokka. Twabaddemu n'ab'ebibiina ebirala, twabaddemu n'ab'opposition abagamba nti NRM nyinza obutajagala naye President Museveni ng'omuntu musiima. Abo bonna twabadde nabo. N'olwekyo enteekateeka eno gye tulimu tetuli mu kunoonya kalulu. Tetuli mu kunoonya kalulu naye tugezaako okulaga bannayuganda nti President Museveni ng'omukulembeze waffe ayina waatuusizza eggwanga gy'atujje waatutuusizza era gye twagala okulaga yewa era kiki tulina okusuubira. N'olw'enteekateeka eyo bannaffe abatasobodde kujja bangi batusaba tusobole okugenda mu bitundu byabwe era njagala okubakakasa nti tuli mu nteekateeka mu nteesa ne President Museveni atulambike tusobole okulaba nga tugenda mu maaso okugenda mu bitundu ebyo ebyenjawulo eby'eggwanga ne bannaffe abatafunye mukisa basobole okugufuna nga tetuli mu kunoonya kalulu naye nga tuli mugezaako okulambika bannayuganda ti manifesto ya NRM eyategekeddwa ekisanja kino wawe tugituusizza bye bimu ku bye tusiima naye ate ne tutakomaawo ne twagala okulaga bannayuganda nti President ono okuva yayingira mu bukulembeze bw'eggwanga ayina wanene nnyo wajja eggwanga lyaffe ne waalituusizza ensonga lwaki tumusiima. N'olwekyo njagala okubakakasa nti ffe tetuli mu kampeyini
kubanga ekintu kino tekyakoleddwa BNRM bokka naye buli muntu yenna ayagala President Museveni n'ayagala eggwanga lye yasobodde okwetaba mu nteekateeka eno. Nyabo nze Rosemary Nansubuga Sseninde nga nze Ssaabakunzi ow'ekibiina kya NRM. Nkozesa omukisa guno ku lwa bannange abasobodde okuteekola enteekateeka eno, komiti eyakoze enteekateeka eno awamu nange twagala okwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President waffe wa Uganda, awamu ne Maama Janet Kataha Museveni olw'okuwa ekitiibwa omukolo gwaffe gwe twabategekedde nga twebaza era nga tuyozaayoza President Museveni olw'ebirungi byonna byatuuseeko oba byatuusizaako eggwanga lino erya Uganda. Twagala okwebaza President yebale nnyo okuwa omukolo guno ekitiibwa ogwakoleddwa ng'ennaku z'omwezi 5 July omwaka guno e Kololo Ceremonial Grounds. Twagala okukozesa omukisa guno okwebaza ennyo Katonda. Omukolo guno twalabye omukono gwa Katonda, twalabye ekitiibwa n'ekisa kya Katonda. Mukama yaleese bamalayika ne bajjuza ekisaawe ky'ekkololo. Mukama yagabudde abantu n'ebyennyanja ebibiri n'emigaati 5. Twagala okwebaza Mukama ekisa kyo kubanga ekisa kyo kyayoleseddwa. Abo bonna abasobodde okukontributinga, abaleese ebintu n'abalala bonna. N'olwekyo akatabo kano nako President Museveni yakafunye akalaga abantu abasobodde okusonda oba okubaako kye bawadde. N'olwekyo mumanye nti buli yenna alina kye yakoze erinnya lyo twaliwandiise era mukwano gwaffe tukwebaza. Njagala okwebaza abasawo abakoze medical camp etalabwangako era twagala okubakakasa nti abalwadde abajjanjabiddwa baweze 6,548. Ate abasonze omusaayi oba abadonatinze omusaayi basobodde okusonda lita 978. N'olwekyo medical camp oye, free medical oye, payment for medical zero, payment for medical zero, janja wana Uganda oye, regional bakalasi. Twagala okwebaza ennyo bannaffe abatutegekedde exhibition era n'abo abasobodde okujja ne boolesa. Twagala okubeebaza ennyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okwolesa ate ebye mwayolesezza nga byalese buli munnayuganda eyabirabye nga bimuwadde amaanyi n'okkakasa nti ddala Uganda egenze mu maaso era ng'ekyagenda mu maaso. Twagala okuddamu njagala nkozesa omukisa guno bannange okwebaza ennyo organizing committee oba akakiiko akateesiteesi akakoze omukolo guno ak'abaana baffe abavubuka. Omukolo guno gwategekeddwa abavubuka ab'amaanyi abannakyewa abantu bannakyewa era nga akakiiko kano kakulembeddwa mukwano gwaffe Shakuru Walusimbi nga ye yabadde ssentebe w'akakiiko kano. Twagala okumwebaza ne ttiimu yonna. Organizing committee oye, Shakuru oye, committees oye, welfare oye, well mobilization oye, protocol oye. N'olwekyo twagala okwebaza akakiiko olw'omulimu omulungi olw'omulimu omulungi abaana bano gwe baakoze nga bayita mu kwefiiriza, bayita mu kwewaayo, bayita mu bulumi, nga bayita mu kusoomozebwa naye ne bamalirira ne bagamba tuteeka okutegekera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omukolo ogw'ekitiibwa. N'olwekyo njagala okwebaza akakiiko konna n'obukiiko bwonna obw'enjawulo obubadde buli mu nteekateeka eno obukulembeddwa abaana abato abasobodde okulaga nti ddala n'abavubuka tebalina kunyoomebwa, balina kye basobola okukola ate ne kibeera ekirungi. Abavubuka oye, abavubuka ba Muzeeyi oye, Shakuru oye, Mami Sseninde oye, NRM oye, Yoweri Kaguta Museveni oye. Njagala okutegeeza bannayuganda mwenna abatasobodde kubeerayo e Kololo era nga kaakano bali mu kutusaba nese kusaba yenna okulaba nga omukolo guno twongera okugutambuza mu region ez'enjawulo nabo tubasemberere nabo basobole okulaga okwagala kwabwe n'omukwano gwabwe eri Yoweri Kaguta Museveni President waffe. Twagala bakakasa nti tuli mu nteekateeka ne President Yoweri Kaguta Museveni era nga already tuli mu kugezaako okulaba nga twongera okulungamizibwa n'okufuna guidance okuva gyali, okulungamizibwa okuva gyali engeri gye tusobola okwongera okukikwata obulungi kitambule
bakole bulungi tusobole okubatuukako. Tubakakasa nti tujja kujja, Katonda waffe nga ye mbezi waffe, era buli wonna we tunajja tubakakasa nti ne medical camp tujja zireeta, exhibitions zijja kukolebwa, tusobole n'okuwa omukisa abo abali mu regions ezo, omwagaanya n'omukisa nabo basobole okumanya nti mu Uganda mulimu emikisa, mulimu opportunities oba emikisa gye bayinza okutapinga oba gye bayinza okukozesa okusobola okulaba nga bagenda mu maaso. Regional celebrations oye! Oye! Lango Acholi West Nile oye! Oye! Mbarara Ishaka Bushenyi oye! Oye! Jinja Masaka Nesgendeko oye! Oye! Tujja oye! Oye! Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza abaana baffe aba boda boda. Aba boda boda oye! Boda boda oye! Security boda boda oye! The road drive for Muzai boda boda oye! Njagala okwebaza abaana baffe aba boda boda abasobodde okukola omulimu omunene ennyo era oguli colorful, abasobodde okulembera President Museveni ng'ajja ku kisaawe ate ne bamuwerekera ng'addayo e Nakasero. Bakoze omulimu munene nnyo bambi ababodaboda twagala obbeebaza, mwebala okulaga obuwombeefu, obuntu bulamu n'okwagala. Bulijjo oba oli awo ababodaboda bategeerwa bubi, naye kino kyatulaze nti abaana baffe ababodaboda bantu balungi era bannaffe twagala nnyo okubeebaza okukola omukolo ne mulaga ekintu eky'omuwendo. Tetuyinza buteebaza mwenna bannaffe naddala bannaffe aba media abakoze omulimu omunene nnyo okulaba nti mugezaako okumanyisa bannayuganda enteekateeka eno okuva lwe twatandika okugiteekateeka okutuukira ddala ku lunaku olwakozereddwako omukolo guno. Twagala okubeebaza mwebali nnyo, mwebalire ddala era tusaba twongere okugenda mu maaso nga twongera okulambika Uganda ng'eggwanga. Ebyo ebikoleddwa bannayuganda basobole okutegeera gye tuvudde waffe, bategeere wa we tuli kaakano, basobole okusiima era basobole n'okumanya wa we tulaga enkya. Twagala okubeebaza. I want to take this opportunity once again to thank and recognize the our border young people for the security and for all the kind of mobilization that and the procession that was done when our president was coming to Kololo and as he was going back to Nakasero. We want to thank you so much, and we want to show and inform the country that the border people are not bad as they may be portrayed. They have always done a good job. All we need is to work with them and be able to coordinate with them in order for us to get good out of them. Boda boda oye! Boda boda oye! Oye! Media oye! Oye! Boda boda escorting Muzai. Security boda boda oye! I want to use this opportunity also to thank all the market vendors who supported the function, who joined the function, and these were led by Mama Susan Kushaba. We want to thank the team so much. We want to thank them. Mami Susan oye! Free food oye! Market free oye! Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza ab'obutale bonna ab'obutale obw'omu Kampala ne mu bitundu ebirala abasobodde okubaako kye bakola, abazze mu bungi n'omukwano ate nga balina ne bibaawaddeyo okulaba ng'omukolo guno gubeerawo. Bannange twagala nnyo okubeebaza era nga bano baabadde bakulemberwamu omukyala Susan Kushaba abakoze omulimu omulungi. Twagala nnyo okubeebaza. Tetuyinza buteebaza abaabadde mu ffumbiro abaatuyambye okulaba nga buli muntu yenna yasobodde okulya, buli omu alina kye yakoze. Katonda akibabalire. Everybody who made a contribution, physical, spiritual, moral contributions, we want to thank you so much. May God bless you, may God lead us, and let us go to the regions and do a similar job. May God bless you.